Okay, morning members of the press. Olunaku lw'eggulo, Minisita w'ebyamawulire Frank Tumwebaze yategeezezza ng'olukiiko lw'abaminisita bwe lwakkiriziganyizza eky'okuggyawo ebitongole bya gavumenti ebimu ssaako ebirala okutwalibwa mu minisitule ez'enjawulo naddala bwe zifaananya emirimu. Ebitongole 153 bye bisuubirwa okukosebwa nga bino gavumenti ebadde ebisaasaanyizaako bombi obusukka mu 1,000 buli mwaka, ekirowoozebwa nti singa bigattibwa ssente zino zisobola okukozesebwa mu bintu ebirala. Kati abamu ku Bannakyewa bagamba ekigenda okukolebwa kirungi, naye gavumenti esaanye okutunulako n'ewalala nga Paalamenti ejjuddemu ababaka abangi be balowooza nti basaasaanyizibwako ensimbi nnyingi. Okusookerako nti bamemba ba Paalamenti tulina bangi nnyo, twandiyagadde gavumenti etandikiraawo ebareducinga ku 10 bokka bave ku 426. So we need a small size parliament that can be equipped, capacitated to actually do legislation, representation, oversight role that the parliament is supposed to do. Nekyetaagisa ne parliament ne bamemba ba parliament nabo tuba reducing mu namba district ebeere ne ba MPs nga babiri, ekyo ndowooza nze ekikolera eggwanga lwakuba tulina okusala enfulumya y'essente y'eggwanga lino. Parliament kyo ndaba tuli bangi, tuli nga bali mu secondary school, tuli bangi nnyo. Kati ogenda okuteesa oyinza bagamba nti balimu abantu teboogerangako kasooka bajja mu parliament. Ababaka ba Pulezidenti oba ba RDC nabo batunuuliddwa nti singa ebifo byabwe bijjibwawo kya kukendeeza ku nsaasaanya kubanga waliwo abalala abasobola okukola emirimu gyabwe. Ba RDCs bano ne bwebanga bavuddeko olwaleero tewali agenda kukitegeera nti tuba miisinze. Tuyinza okukola regions n'osanga waliwo region nga waliwo RDC naye wansi we waliwo deputy RDC mu district, okusinga okusanga buli district erina RDC, erina deputy RDC, erina assistant RDC. Abakugu era bagamba abawabuzi ba Pulezidenti nabo basaanye okukendeezebwako so nga abasigala tebandisaanye kuweebwa bintu nga ofiisi n'emmotoka ezibatambuza. Waliwo presidential advisors bano ne banga bagenze nabo kankubulira mazima nti tetujja kubafiiringa nti awo bwebanga bavuddeko tujja kufuna esente ate tuziteeke mu service delivery. Kyenina okuba nakyo amagezi g'okuwa Pulezidenti. So Pulezidenti bw'alaba nti nina amagezi gensobola okumuwa seetaaga kuba na office. Maybe it's high time that of course government can also look into that area and they can do a performance appraisal and see whether actually they are advising the president so that you can have few but very effective advisors to the government. Mu kiseera kino Uganda erimu ba RDC 121 nga bafuna omusaala oguli mu bukadde 2, ekitegeeza nti omwezi bwe bukadde 242 nga bwe buwumbi 2 mu obukadde 9 buli mwaka. Abawabuzi ba Pulezidenti baliyo mu 1016 nga abasinga bafuna wakati w'obukadde 2 n'obusatu buli mwezi. Kale bwe tuba tubalidde ku bukadde 2 n'ekitundu bwe bukadde 209 gavumenti zesaasaanya buli mwezi, omwaka bwe buwumbi 3 mu obukadde 408. Ababaka ba Paalamenti bali 458 nga buli mwezi buli omu afuna obukadde nga 20 nga tekuli nsako ndala. Kino kitegeeza nti omwezi omuwi w'omusolo asaasaanya obumbi obusukka 9 mu musaala gwokka, ng'omwaka basusa mu bumbi 19 mu musaala gwokka. Ye David Pulkol wa African Leadership Institute agamba Pulezidenti Museveni yandisookedde ku kusala abakozi b'omu maka g'obwa Pulezidenti abangi n'abalala ne balabira ku ye. And particularly for the president, I think if he began from his own house, you understand, then everybody else will know that, hey, this is serious. I cannot oppose this. Or if Parliament wants to begin from its own, what is within its own mandate. Yadde nga gavumenti yavuddeyo n'ebiteeso by'okkendeeza ku nsimbi ezisaasaanyizibwa, tekinnategeerekeka ddi ekiteeso kino lwe kinaateekebwa mu nkola. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.